ettaka eryogerwako ly'abalunzi nga lisangibwa mu muluka gw'e Namansa mu gombolola Nabiswera Nakasongola era liweza yiikalo 282. Ettaka lino lyaliko obwannannyini bw'abantu 14 abaalifunira ku liizi ya myaka 49 mu mwaka gwa 1977 wabula abamu ne batundako emigabo gyabwe. Douglas buli mwaka agamba nti nnyina y'omu ku baagula mu 1993 era ne bamuwa n'ebbaluwa z'okukyusa obwannannyini n'ekyapa n'akifuna kyokka eyamuguza ataliko omuntu omulala gwe yaguza ettaka lye limu. Omwami George Kasozi yali yaguza Mbindi Jessica ne yeefuula n'addayo mulandizi n'asaba special title ne bagigrantinga n'aguza Kazoole Rifaazi n'amuguza emigabo gye gimu. Ono agamba nti baasitukiramu okulwanirira ettaka lyabwe wabula ate ne bakizuula nti woofiisi y'ebyettaka mu disitulikiti y'e Nakasongola ebirinamu omukono. Tugenda okusisinkana ng'abalandizi Nakasongola bakirinamu omukono be bakola subdivisions ku ttaka lino ne bakakkana nga baggyeemu obwapa 12 ne babuguza abantu abalala. Omutuuze omulala Moses Sendagirya Balwogeza agamba nti omugabo gwabwe bagusikira okuva eri kitaabwe Yekosafaati Balwogeza omu ku 14 abaaligulira awamu wabula muganda wa kitaabwe yali yatunda omugabo gwe ate yeekobaana n'abakakiiko ka disitulikiti akebyettaka nga kati baagala okubagoba era ebintu bye bingi bye boonoonye nga bamusindiikiriza. Ne bakuba ettaka lino nga nze siriiwo ne banyonoonera ebintu byange mpenda ne baziyisa mu maka gange emizinga ne bagisuula. Bano kati basaba gavumenti enoonyereze ku bavunaanyizibwa ku by'ettaka mu disitulikiti y'e Nakasongola bebalumiriza nti bibavaako emivuyo gyonna mu disitulikiti. Era kati tetusaba gavumenti ettaka liriko ebyapa 2 esazeemu ekyapa ekifu tusigaze ekyapa ekiramu. Landizi ey'e Nakasongola enoonyerezebweko esinze okuleeta emivuyo. Bwe tubatuukiridde ab'akakiiko k'ebyettaka mu Nakasongola bino babyesammudde. Okugaba olukusa okusalaasala mu ttaka District Land Board yalugaba naye lugaba esinziira ku ki bannannyini nga basabye oba pulida waabwe ng'asabye. Kati mwe bannannyini omujja ne musaa ne mugawa wa ettaka lyaffe twagala disalaasalaasalamu ne tutalabayo muntu yenna atuyimiriza kukkiriza tugaba olukusa. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.